nanyizibwa ku nsonga y'okubunyisa n'okusaasanya amasanyalaze n'okutunda amasanyalaze mu ggwanga ate nga tukimanyi kigenda kuba kidda mu bigere ebya umeme maze emyaka 2 nga yekola kino contract yakyo aweddeko naye nga ebbanga ddene president w'eggwanga naye tumulabyeko nga avumirira rather si mumativu ne endagaano Uganda gye yakola ne umeme nga nti terms ezakkiriziganyizibwako boolyawo tezaali fair ensonga ya ebisale by'amasanyalaze ebya waggulu n'ebirala akati mu parliament ya Uganda twalabye kyosobola okuyita controversial approval eya $190 million. I think that's about 700 billion Uganda shillings. So nengeri kino gye kyayisiddwa nayo yaliiseewo ebibuuzo bingi nnyo naye nga kyetwebuuza leero nti government netegefera neteefeteefe kimala ekitongole kino ekya UEDCL okuddukanya emirimu umeme gyebadde ekola mu bulungi oba oliawo n'okusingawo. Honorable Kanyike, wabadde mu parliament nga this controversial approval ekolebwa ya sente zino zonna, you need to update us ku lwaki kyakoleddwa mu kwanguyiriza ne mu kupapiriza. Kaakati mpozi kiteweerabidde parliament saabadde mu bubeezi naye ensonga eno yajjako ne mu komiti yaffe eya komiti ya parliament evunaanyizibwa ku byobugagga ebyensibo n'obutonde bw'ensi, natural resources and environment, kwentuula nga committee member ate kati kwentuula nga shadow minister avunaanyizibwa ku masanyalaze n'ebyobugagga ebyensibo, energy and mineral development. Minister Ruth Nankabirwa pa committee yamuwandiikira era najja ne team eya UEDCL ne ERA, Electricity Regulatory Authority, bibatunyonyola twali convinced nga committee naye ne batusaba nti tetukyalina kyetuyinza kukola emikono gyaffe misibe, tuyina kuyisa looni eno. Tubagamba nti ffe ebyaffe nga committee bye bina twabibawa. Abatulaba kye balina okumanya nti concessional loan agreement eno gye twafuna okuva mu umeme mu parliament yali ya mwenda, report eno yali ya both yavaayo nga erumika ng'eraga nti umeme yali yeetaaga contract yaabwe okukisazaamu ne government nekiraba nga ejja kufiirwa sente nyingi, ne tusigalawo nga umeme weeri naye nga tusigaddewo ku bugubi. Kakati okutuuka ku kibuuzo kyo nti okupapirira okwabadde mu parliament, ekyamazima cabinet decision yatekingibwa mu 2022 era president ne cabinet ye ne basalawo nti umeme tewali kuddamu kulenyowinga contract yaabwe. Ekyatwewuunyisizza nti lwaki bakikola ku tail end ng'omwezi gukola ki wabula wiiki emu. Bataleba minister Musaasizi ne Nankabirwa nga bali mu kwegayirira parliament n'ekiryo wakiwanuka Anthony General abaali badde bawabula president nti ekintu gyali badde kikolebwako emabegeri. Naye ebyo byonna ebikolebwa si bipya. Abagoberera parliament y'eggwanga mwalaba omwaka oguwedde parliament budget eyasooka okuva ku budget circular okutuuka ku ministerial policy statement nga tuyina 58 trillion obutabali 5.8 naye nga wabulayo essaawa busaawa ne bongezaamu etrillion 14 okola obutabali 7.2 ne balita kolijenda nga wabulayo essaawa busaawa baagala bakaba processing era bayise. Kati ebyo bikolebwa mu ngeri y'okumanagingamu ababaka babeere nga tebalina kye basigazizza wabula okujjako okuyisa. Fe ababeera ino opposition, abali opposition uffe olumu tulowooza tugenda okujja mu house nga tuffe tulowooza nti nno ffe basuddeko ekisuule. Bannaffe abatula mu NRM batula mu kokasi yaabwe eyo bo ne bayisa. Bwe bamala okuyisa
ffe tulowooza nti bakisuddeko kisuule so kumbe bannaffe baba konvinsinze dda ti kintu kigenda kubeera bwe kiti era kigenda kuyitibwa kigenda kuyita. Ali eyo munnansi yeetaaga okumanya nti obuwumbi 725 bwe tugenda okugula umeme bubadde bwetaagisa. Umeme mu lipooti zaayo ez'enjawulo ne lipooti era ze yafulumya Electricity Regulatory Authority yalaga nti umeme ebadde jja yeesasula kubanga ku sente ze bayinvestinga return on investment yali ya 20%, ebitundu 2 ku buli 100 ku sente ze bayinvestinga. Ne bakwasa era obuvunaanyizibwa ebale buli kimu investment yonna gye bakoze abawumeme efulumya lipooti n'efulumya emiliyoni 127 eza dola. Eyo ye era yali ankalabalaba. Kyatukubye enkyukwe, kyatwewuunyisizza okulaba nga ate ripooti evaayo ya miliyoni 19 eya dola ze biliyoni nga 725 eza Uganda. Ne twewuunya nti wano nga waliwo disparity esene nga tezikwatagana. Naye Honorable Ikojo John Bosco bwe yali asoma lipooti ng'amaliza yagamba nti Auditor General yagambye tuholtinge tulindeko okuyisa looni eno kubanga wakyaliwo ebyetaaga okukola ki okubalirira. Ne Parliament neekola mu ngeri y'ekivandulo looni n'egiyisa nga bakozesa ababaka b'NRM abatafaayo ku ggwanga eno. Munnansi ali eyo yeetaaga n'okumanya omwezi oguwedde Parliament yayisa obutabalika buna mu miliyoni 7 mu biliyoni 7 4.7 trillion ezayisibwa nga supplementary budget. Sente ezagenda makago wa president ziri ebiliyoni 3.8. Ati akashuga gye tuyinvestinze naye nga tetumanyi na kiriyo kuba twagendayo ne leader of opposition tewali kiriyo nga bataddemu obuwumbi 115 ne bateeka mu Lubawa hospital obuwumbi buli 298. Abo gye tuteeka sente z'omuwi w'omusolo nga tewali kivaayo. Sente ezo wali tugenda mu Stanbic Bank okwewola sente nga waliwo zino ze tuyisa zitwali badde tukwata waki ne tugula umeme nga tuli mu mbeera ey'obujiji twali badde tugula ekyo. Naye n'ekyokubiri mukulu kungu abakulaba kye balina okumanya nti umeme alipoota ezimu ze yafulumya nga zirina ebirumira yalaga ezimu substations actually ezimu zonna substations amasanyalaze bwe gava ku bibiro gagenda mu substations. Substation ezo zonna government of Uganda yezizimbye nga sente ezimu neewole ezimu za mwiwa musolo. Umeme ezimu yaziteeka mu lipooti yaazo nti sente ezo ffe tulina zisasula. Very unfortunate, yes. Litubadde tubuuza minister ne bagamba nti ebyo ebimu twabikiriyalinze. Tolabawo obunyazi obwenkukunalanga obwo. Tewabaddewo kipapya. Oyogedde nti President Museveni njagala mulize ne kano kakulu nnyo nti President Museveni yavaayo n'agamba nti waliwo ensobi ezaakolebwa. Bino byonna byeyeekwasa Bakiddu Makubu yaliwo ebiseera bye yali za Antony General. Ew'amasanyalaze yali ono omukyalo w'Ennakaseke Saida Bumba n'abalala abaaliwo ebiseera ebyo babadde bakolera wansi wa bukulembeze bwe. Mwami Kajja nga munnabyanfuna, I don't know what you think about kino, but mpuliddeko agamu ku maloboozi mu ba commentators ab'enjawulo nga baga nti eno yemu ku reckless financial decisions gye tukoze kweze nyingi zetuzze tukola ng'eggwanga. What do you think about it as an economist? Olunaku lumu Prime Minister wa Spain era asindika Finance Minister wa Spain okola ki ogenda okwewolera Spain. Yes. N'amugamba, remember Spain is not Uganda. Ejjukira statement eyo, Spain is not Uganda. Mu kiki yali ategeeza
nti abantu abagenda okukiikirira Uganda mu kwewola ate tebakiikirira interest za Uganda babeera ku side z'oli atuwola. Era kyova olaba endagaano zonna ez'okwewola mu Uganda zakyama kuba abo ozirabako onyiiga. Ze tufunyeko omukisa z'ola n'obuuza eyawandiika endagaano eno yali tasamba tulina kye twali twogerako mugundi mu break ne Rogers. Walolanga oli nga kyasamba kiri akakifiiriza. Naku lumu vira lyesamba Mbale Heroes mabega eyo netusamba tuli 1-0 up. Kakati abasajja Mbale Heroes ne balumba kipa y'ebiseera ebyo abanga akwata najja golo n'enywa. Mulindo amanyi sijja kugalijjalye. Obunyi n'amubuuza singa obwedda walidde wali tugambe nitakola ki ne tuta ekyakikole bule dakiika eki ne kugenda draw. So bw'ogenda kwena ensonga y'amasannyalaze nali wano 2017-18 nga maze okuzuula endagaano ya Umeme. Singa osoma endagaano ya Umeme n'olaba bwe baagiwandiika, endagaano ya Umeme baagiwandiika nga tefevalinga Uganda. Era okumaliriza abamu abaasayininga ku saidi ya Uganda Umeme wetandika wano ate ne baba nga bakola mu Umeme. Kiri wano Uganda nga bataddemu akawaayiro akagamba mbu singa Umeme tusazaamu endagaano eyo Umeme tugiriirira. Singa Umeme esazaamu endagaano era tugiriirira. Kyali kibaddewo ekyo. Nga yo teyina point weekola ki? Weekolera loss. Munnayuganda yeetaaga nakolako article eri mu Observer ya 2018 nagamba why we shouldn't celebrate Museveni's infrastructures. Nija okugundi amasannyalaze eyo. Ne mukama wange Dr. Besigye yawandika nnyo extensive ku ya gundi ya energy. Umeme yajja ngeze ku replacing UEB, Uganda Electricity Board. Nga bagamba UEB yalinga amasannyalaze bagajibbako ga managinga bubi wolona gana amasannyalaze agabulabula. Ne bagatuleete kampani nga yeye ejja kukisalira amagezi. Umeme bwetuuka amasannyalaze kutubali tugasasulira. Buli mwaka subsidies ziwera bilioni nga 8 zibadde ziweebwa ki? Umeme ne tukwata tusasula service fee. Yetasasula ku simu. Tusasula emiti gy'amasannyalaze milioni abasasula milioni 2. Tusasula meters, tusasula wires, tugatako subsidies. Era olwadde nga n'akavuyo ka Umeme teri muzungu yali avudde South Africa. Njagala nnyo okulaba ku bazungu abe South Africa bali mu Umeme. Sekta eno tugimanaginze bubi gw'ogamba reckless. These are deliberate. Waliwo ebintu byolaba kigambo reckless nti waseredde buseerezi. Ne tulina bannaffe abalowooza nti gw'okubeera ne ssente kwe kubeera obulungi. Ze kiki nagambye teri ggwanga jjavu. Naye sisiimu ze ziba ki? Embi. Nyina mukwano gwange ali Canada yakamala emyaka 3. Dr. Mulini Mulera yangamba tagulanga mmotoka tagyetaaga. Ninga mugagga. Train emuyisa hano nti akati fano olw'okuba nti weetaaga emmotoka, weetaaga insurance, weetaaga okusomesa abaana n'obanga olina okubba ssente. Njagala kugamba nja kuwayo kino kubanga no weetaaga okitegeere. Tugenda kudda kwa From Mobile kiriza nveeri nabo basubmitinga tunagenda kwa From Mobile. Well, Mwami Mulindo, lwaki in your view buyout eno eraisinze concerns nyingi okuva mu bantu ab'enjawulo? Kanyambe bali batulaba. 1, buli kyemulaba gavumenti yaffe kyekola kigendereddwamu okuleeta essanyu gye muli. Ebigambo by'owulidde Muganda Nkaija byabadde annyonnyola ebimu naffe tubale tubimanyi nga tebinyuma katutereeze. Si byonna naye waliwo byayogedde katutereeze. Twagala omuntu afune essanyu. Amasannyalaze gano kyekintu ekimu ku ebyo bye twetaaga ennyo era kyobola akaweefube waffe okuva ndowooza 19 gyali meka 5 Queen wa Bungereza 4 megawatts 6. Abakulembeze bonna abazze bafuga eggwanga lino tebalina kye bagasseeko okugyako President Museveni
nti Simba Dam 183 megawatts, Kaluma Dam 600 megawatts, n'obulala obw'ebiro obutonotono bwe tugenze tuteekamu amasanyalaze. Kati twagala kubanga tugeneratinga amasanyalaze ago nga tegayamba muntu waffe. Interest yaffe kwe kulaba nti omuntu afuna amasanyalaze. Kuba waliwo questions abantu bagenda nagamba nti amasanyalaze gakyali waggulu. Ndowooza ennaku ezo emabega eri emyaka ng'ebiri twakendeereza ku b'amakolero naga nti ab'amakolero ne tujja ku luno ndowooza ne batemaatemako ne gakendeera. Ye interest yaffe. Kutereeza. Era kyesaagadde interest yamu kutereeza, but are we ready? Nalabye senkulu wa ERA Engineer Zirya Kibarwa ngaga nti UEDCL yeetaaga at least $50 million as startup capital, which money government doesn't have. Tezijja kutubula, nze ndowooza tezisobola kutubula. Twetaaga bwetaazi kubeera organized tusobole okukikola. Era ennaku zino waliwo bemadde mpulira nga batukubira n'amasimu by the way. Oli akuba essimu n'akugamba manyi tugenda tukyusa tuve naye nga bayaaye era abantu babajjamu ssente nnyingi mu ngeri eyo, naye twagala tukutereereza ebintu byo. Naye nze ndowooza bwe tunaaba tukwotte bulungi ensonga eno, I can see light at the end of the tunnel. Kintu kijja kutereera kubanga amasanyalaze buli omu ageetaaga n'atalina kyagakozesa wakiri afumbirako akola ebintu ebirala ebiyinza okutuyamba. Nakyo abannayuganda mwe mbeere bagumu. Of course kye mulina okumanya okuva ku muganda wa Nkaija Kanyike nono bali mwezo tebayinza kujja wano ne bababuulira kirungi ku gavumenti. Era bw'olira bakyogedde ku bano oli kyewuunya. Nakyo bo balina buli kimu balina kifuula nga kibi. Kati kyolina omumanya ne Mr. Kulu. Mbadde nsaasira budde naye bwe badde bukyaliyo kanyongereko. Nja kudda kwa from mwana Kanyike bino si bya kidaala ky'e Masaka. Era basuubire nja kudda kwa from amasanyalaze okuvaako. Honorable Linus, Parliament Motula controversially passed this loan again. Omanyi naffe ennaku zino ebyalooni bya Parliament ebyo namwe temubitegeera bulungi naye nga mu caucus tetudiscussinga sitegedde honorable. No, sokoleze mu caucus tetudiscussinga loans. Caucus tubadde tudiscussinga UPDF amendments n'okkiriza gavumenti okudeployinga e Sudan. Naye ng'ebya loans zibadde especially eno ey'amasanyalaze. Naffe tetuli comfortable ng'ababaka ba NRM basically. Mwe musinga obungi mu Parliament ate naye ng'abasinga wogenda tebali comfortable because ntula committee ya budget n'oluusi ebintu ebyo babireeta nga wabulayo ne 30 minutes. What? Yes. Ngabule 30 minutes temufuna na budde kwetegereza. No, bagamba tusign net abantu ne basigning. So you just sign? Definitely. Wow. Basigning both the opposition NRM baleeta ne tusigninga. So problem nene nnyo. Nemusayininga. Problem nene nnyo sobola byogera kati. Naye nga kye twagala kati ngaffe because Ekiryandongo. I like the honest opinion. He's being honest. So Ekiryandongo tumala 2 weeks 3 weeks tetulina masanyalaze. Ate kigenda kubeera waasi kati. Ate kati abakozi b'omumeme tebalina moral. Bagamba tebamanyi intentionally tebatuwa masanyalaze. Naye nga ebyalooni ebyo nze saagala byogerako because namwe temubitegeera baleeta bulesi ne muteeka they bring 30 minutes nga tugenda mu house. Sibyeva kugamba wano. Atula ku budget committee 4.7 trillion baziyisa within a Say second. disciplinary, but that's a fact. That is surprising. Because Tuli mu kisiibo. Musajja mulika ayogera amazima akolerera gulu. Parliament yagise kivandulo. Gundi. Okay. so sisobola byogerako. Naye si bottom line Honorable- twetaaga amasanyalaze. Thank you, sir. Honorable Balimwezo, engineer. Sebo naleetako minority mu parliament Omukulu agambye Nga nga baleetera bino nga buli eddakiika 3 Bwekiri. bo mu budget committee bwe kiri nga tebeetegereza nakyo ekiri mu ndagaano ya kawaayiro ku kawaayiro kalayini ku kalayini ne basaako emikono. wawuliriza basipiika bonna Committee ya economy ye wawuliriza basipiika bonna abadde bavaayo bagamba nti corruption eri mu parliament y'amaanyi so waliwo corruption era walaba president Museveni ng'agamba nti waliwo cartels ezikolebwa basekinoomu ne bafunamu era aba finance abamu bali mu makomera kitegeeza nti
enguzi eri wakati w'ebitongole ne parliament y'amaanyi fe abamu kyekyagala okutujjayo saagala kumpita muli wanguzi ng'ate sigirya n'olw'ensonga eyo kyannaku nayogedde ku president Museveni okuba nti yawamba ne parliament n'agiwamba wataba budget nga tubudgetinga n'agizayo budget n'agamba nti nedda temukyusa bintu byange so obuyinza bwa parliament yabutwala naye wantulirira ekiri mu gundi parliament erina obuvunaanyizibwa obwa oversight kikulu nnyo naye zolaba nti contracts ezisinga tebaziwa parliament kuziscrutinizinga wano nkuleetera contract government gyakasayininga ne intelligent transport monitoring system company eyajja wano yabagundi gyetwalwanyisa ennyo nga neeri bagi blacklistinga naye wano bagiwa contract eyokulaba nti eteeka number plate ne bugundi monitors ku motoka netugamba nti mannange nedda eventually basayininga contract walaba wano SGS company baleeta ku inspecting emotoka okimanyi nti contract naye ya maujolo era bagiriira bilioni 2 kwera tuzze tulaba nga government abakulembe abakuusa emyaka 4 Uganda tuli mu ddungu osoma Joshua 5:6 Abaisiraeli bamala mu ddungu emyaka 4 nga Katonda abawa ekibonerezo ekyobujeemu paka we yamala okumalawo bonna abatandika kati Katonda gyatutwala mu myaka gino 4 nga tugenda gimaliriza tuli mu kwetoloola nga Katonda ayagala bonna abo abatandika baggweewo alyoka atutwale mu nsi ensuubize bosomayo yali apevinga we fe new generation emyaka ejana mu ddungu nga tayagala basaza kyetuliko gavumenti eno abantu banyiivu nnyo eri gavumenti era nawe okimanyi nti mwami Museveni wa 86 paka 98 si omu n'onu tekyewusibwa waliwo okuganja ng'ate bwe tulindirira ebyogeddwako muganda wange Harold ensonga semasonga ezo zinaateekebwa mu nkola nga ne constitution emaze okuteekebwateekebwa naye byonna bwepo golowooza kiki bannayuganda naddala baganda ab'omu Buganda kyebandivuddeko okuwa bamemba ba NRM akalulu ng'ebisuubirwamu byonna tebabifunyemu katugende ku nguudo nzija enguudo okimanyi bulungi nnyo nti enguudo zicontributinga bitundu 98 ku byentambula by'eggwanga era okimanyi bulungi nnyo nti Kampala yokka econtributinga ebitundu 72 ku sente ezidukanye eggwanga lino eziva mu ggwanga 72 tunuulira enguudo za Kampala wezifaanana economic hub ng'okimanyi bulungi nnyo nti okuzimba enguudo kidipendinga ku economic benefits connecting communities naye tulina enguudo eyo mu bitundu byeyo bandikako kasooli muwogo naye nga balese enguudo z'omu kibuga mu Buganda nzifatu nezonooneka tunuulira Kasasiro wawe yali assa abantu mpulirayo nti Kasasiro yassa abantu Embarara wuliddawa Kasasiro assa abantu b'omu Buganda nga tukimanyi bulungi nnyo nti Kasasiro Kasasiro nga takyalina mugaso NRM esobola okweddiza Buganda mu 2020 nkujjira lwaki tesobola otegera bulungi nnyo webanga enguudo Buganda tefunye enguudo zisobola kuyamba
businesses genda maaso connecting abantu webanga kasasira atta abantu webanga amasomero mu Buganda wano tulina police one primary school government primary school every parish nina parish jibaita Mutungo parish esinga ne districts obunene tena somero Mutungo jogere ko jova yobera Mutungo ebe bina Mutungo Yes. buna eri mubutabika No. tamanyira kumanya kitundu mwasula Mutungo. nze kikulembera mitwalo 10 tena de somero primary nakawa eina abantu mitwalo 6 eina somero limu era secondary mutegera bulungi olesa PDM twagamba nti police yetu sobola kukola mu Buganda era ntuvayo ne tukiwakanya ndozojjukira Muganda wa parliament police tesobola kukola wano ogende woyita wano musira aja kugamba nti abantu beewona bagwayo buli household yafuna milioni 10 kubanga ina parish ya makama 13 naye wano mu Buganda Mutungo parish eina abantu emitwalo 12 bajjamu abagenda okufuna parish modo 13,500 naye mu 13,500 bakawaka abantu 10 kati mbulira ogenda abantu bagenda kwagalira wana ne parish modo tebazifunye wawulidde wano mwami Museveni ng'akuza olunaku lwa baavudde ne bamugamba ffe parish modo tetumumanyi tetuzirabanganako ziri mu banene omunene wabaayo n'omuntu eggulu gwayitaafu ne wano mu Buganda kati banajagalira ludda ontegera bulungi nnyo Luweero gye balwanire mu lutalo Luweero okimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko baabadde bagenda kulonkinga tourist gundi nga naye ya buwanga bw'abantu tewali luguudo lukoleddwa balonkinga buwanga bw'abantu ebyo bye bigenda okwagaza abantu NRM sebo njagala okubuulira ojja kukya emirimu luli naliko wano naawe n'okolera akantu akali akalungi nga njogera ku Equal Opportunity Commission report yaliviiringa nti emirimu eminene ebitundu 48 ku buli 100 biri mu region emu bano gyebiri bw'otunuulira sente twali mu parliament muto wange ndozojjukira sente zebagabira abaana scholarships amira okusoma ku gundi State House gundi eyo abaana bonna babaluddawa mubitundu bimu ntunga mbuluddawa kakati muna Uganda tuzaala abaana mu milioni 2 n'emitwalo 4 kakamalireko milioni 2 n'emitwalo 4 majority bava muno mu Buganda majority naye kwaba abaana abazaalibwa milioni 1 n'emitwalo 88 bakabatandika primary 1 oluvannyuma lw'emyaka 7 mitwalo 7 be batuula milioni 1 eriruddawa kyekyegenda okwagaza abantu bano nti bawambe badde tugenda kuwummulamu ekyo kyakwewuusa katuwummulemu ekibiina kya NRM ababaka abava mu Buganda abakyawera nkolokooto nti kagwake keetonye Buganda come 2026 mwami Museveni ateeka okujeddiza campaign gye balonkinga nga bali ekiboga eya Buganda from 7 mwagirabye bulungi enaavaamu kalungi ki awo wetuli leero baloluso kyaddaaki contract eya umeme nayo yagenda kubeera nga eggwako ku nkomerero y'omwezi guno emyaka 20 umeme nga yevunanyizibwa mu kubunyisa amasannyalaze n'okugatunda mu ggwanga government yavudde netegeeza nti they are ready beteefuteefu ekitongole kiri ekya UEDCL okubeera nga kikola emirimu gino naye ebibuuzo bikyali bingiko oluvannyuma lwa abamu ku bantu nga baga nti ensimbi UEDCL zeyeetaaga tezirina ezimalira ddala okubeera ng'etekinga over banga ekola emirimu umeme gyebadde ekola tugenda kusimbawo nnyo essira olunaku olwaleero awo tubuze nti government actually neetegefu okukola emirimu gino nga umeme webadde ogikola n'okusingawo awo wetulikiriza nkwanjulira abantu benne olunaku olwaleero tubeere nga tutandika buterevu nnyo enteekateeka ey'olunaku olwaleero well nina muganda wange Linus Ngompek mubaka wa parliament ava mu district y'Ekibanda sebo rather ava Kibanda constituency mu district y'Ekiryandongo so tukwaniriza Amina sebo honorable Rogers Mulindwa mu mwogezi omubaka talina constituency naye nange mbalamusiza nekkiriza nebaze oba tugende nti yeegwanyiza okugendako mu parliament
nebaze bano abaliyo nabo bali bubi nkyanoonya ensonga entwalayo naye njala kwebaza ssebo omwami Mathias Mpuuga honorable twamuyita ku kanisa ya SDN Naluvule n'atajja n'agamba yali bweru wa ggwanga naye abakulembeze abamuyita yazze sabbiiti ewedde n'atuwa ettaffaali okutuzimbirako ekkanisa y'abaana e Naluvule bwe njogera bino nno ye muganda wange tuva e Naluvule amanyiiyo yatuwaddeyo ettaffaali njala kumwebaza kuba mukatuliki tuli baadiventi oluusi bw'oyita omuntu nga si wa ddiini yo talabika naye yazze n'atuzimbirako ssebo webale nnyo balire ddala naye twabadde n'omukolo omunene wane e Nakivubo Farms Stadium ng'omusambi w'omupiira Dennis Onyango kilaabu ye ya South Africa Mamelodi Sundown ng'ecelebratinga legacy ye something I liked so much mutabani wa president wa CAF Mosepe naye mutabani we yazze n'abeerawo ne tubeera na activities nyingi etwakyagadde nnyo mutabani yazze batabani b'abantu bakola mutabani ye chairman wa kilabu kati ngaono mutabani wali CDF kati oli mutabani wa mutabani wa kilabu ate kitaawe ye president wa kilabu nga wano MK bw'anaakiikirira commander in chief wekyabadde Evans Kanyike honorable mbaka wa parliament wa Bukoto East so nawe tukwaniriza kibiina kya National Unity Platform so muganda wange Kungu nsanyusa okubeera wano abatulaba n'abatuwuliriza nzikiriza ssebo namuseeko bannabukoto East mu Masaka mu Buddu mu ngeri ey'enkizo ate nzikiriza ssebo nkuliseeyo bonna abadde eggulo mu kuziika nga maama wa Hamani Kasozi owa Nabugabo Sand Beach awerekera olunaku lw'eggulo mbakulisaayo nnyo era muganda waffe tukwongera okusabira Omukama akugumye ate ne maama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tukwenza babale nnyo Harold Kaija kyaddaaki naye leero olabiseeko oluvannyuma lw'akaseera akawanvu emyaka 5 kisanya kiramba simanyi kisanja oba nkwanjula ngaani but at least kyemmanyi nti oli member wa FDC siri FDC wagivaamu siri okay so oli member wa kisinde kya PFF member ba mukulembeze ndi mukulembeze sebo nze nkwasaganya file okay FDC mwagiziika olumbero lwebulako lamusakumaza njagala kutwala omukisa guno okulabusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obuwambe bwa kuno mwenna eyo gye muli naddala ab'Enansana Naluvule Wakiso mwe mu Uganda yonna yonna abandaba n'ab'Enansana balamusaamu ak'ensuso eyo gye ngenda okufuuka eddoboozi njagala okusaasira ennyo kibiina kyaffe ekira tujja byogera bannaffe ekira olw'okufiirwa munnaffe Kiwanuka Makumbi eyaziikiddwa ku Lwokubiri wali endese yatufuddeko nnyo naye twagala okubasaasira na mwenna n'okutegeeza era bana PFF nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye yajja kudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 11 bamwe ensala eya Berry ate wiiki ejja nga 25 lawyer waffe Counsel Aaron Kiiza kooti yamuyise okujja okuwuliza Berry ye mbagaliza okulaba okulungi amen. Well, webale nja kutandika ne mwami Mulindwa leero ensonga yammwe oba kikye mwalonkinze ekibuga nalabye ababaka ba parliament ab'ekibiina kyo wano mu Buganda nga bagumiza bagamba Buganda Form 7 kino package kyeri mu kino okusookera ddala tulina deliberate campaign okweddiza Buganda nti njala buli omu akitegeere nti bulijjo nzijala ne mbagamba tetutudde twagala Buganda eno okugyeddiza mu bifo by'obukulembeze mumanyi nti mu kulonda kuli okwaliwo tulina ababaka 15 aba parliament ava mu Buganda twatwalako ababaka ndowooza 32 nupo erina ababaka 5 mu 7 DP erinako abantu 7
FDC yalondayo abasatu ndowooza kanso gundi oli owaawali empigi kanso Nsibambi nejja ekira neerondayo Ssemujju Nganda negenda Kalangala neerondayo Kabuusu nayo nennyukiraawo naye bw'otunula ekifaananyi abantu kye boogera nti twakolawo mu Buganda tetuli bubi nnyo ng'abantu bakyogera nti tusobola okugamba nti waliwo districts ze twawangula 100%. Waliwo districts 9 mwe tutajja kantu. Masaka tetwafunayo, Mukono tetwafunayo, Bukomansimbi tetwafunayo, Kyotera tetwafunayo, Luweero tetwafunayo, waliwo ebifo ebyo tetwafunamu. Naye ate waliwo gye twajja obuwanguzi bw'ekikumi ku kikumi. Lyantonde ng'oggyeko Lyantonde Mubende wayadde waliwo oli William Museveni wa independent e Mubende constituency y'enjerabidde naye at least izenale leaning twalinawo awo ebifo ebirala waliwo twajjanga obuwagizi bwaffe awamu ne tubuwangula districts zooza ziri 4 oba 5 twafuna 100%. Ne wabaawo wetaakola bulungi naye nga twawangulayo ebifo ebimu nabadde ngezaako okutunuulira wano ebifo ebimu gamba nga Sembabule ono omukyala Namugga ndowooza yatuyitako naye abaana twabatwala. Waliwo Gomba 2 ne Bumani Empitu mulina ku 3. Waliwo Lwengo 3 ku 4 twabatwala. Nakasongola omukyala is an independent zawedde Victoria naye bwetubabala nabo tulina 10 3 ku 3. Kati abaka bano aba parliament 3 nga beegasse wamu ne baminisita naddala minisita Ruth Nankabirwa Kiryowa Kiwanuka Sempindi ani omulala gwendese abakibwomyemu nnyo omutwe Amos Lugoloobi Kyofa Kawooya ne Kasolo baavuddeyo ne bagaa nti tusobola okubaako kitukola nga tumaze kusinkana president kubanga abantu baffe omutima ogumu mu Uganda wano abantu balowooza mu NRM bwe tuba tulina kye tunaakola tulina kugenda wa president atukwatireko bali ku ssente zaabwe era ye lonchi eyo gye walabye ekiboga olwaleero wenjogeera kati bali Buvuma ndowooza ku Sande ejja bagenda Kyotera. So Buganda for Museveni kiri wonna ku bubaka bwa parliament ne ebifo byonna tetwagala kuleka kintu twagala ebifo byonna tubinyweze kuba bwe twogera ku Museveni yabeera president naye ate twagala tulonde ye ate wansi tuleme kumuwa abantu balina kukola nabo. So nga mukola ki mugenda kuba mukola ki okweddiza Buganda because ensonga ezabaviirako Buganda okubayita myaganya gy'engalo ebadde stronghold yamwe ebbanga lyonna zivuddewo nga ziruwa. I mean as a party you must be knowing kiki kyabaviirako kolo ekizibu ekyatuviirako ennyo okutuwangula mu bitundu ebimu nze saagala kiyita abantu kye boogera omuyaga. To me it's not omuyaga naye the internal bickering munda muffe tulina constituency 14 ze twaluzinga mu Buganda lw'abantu kwagala kulwanagana ffe tulwanagana ffekka munda mu NRM ne tugabulira aba opposition si buweereza nti kakati ate waliwo constituency endala nga waliwo ekitwe kyabikka abantu oba bubisi nga ne bobonoonya service ng'omuntu yali kwa 100% ne bamumma akalulu kankuweeyo omu yekka ye Dr. Muyingo ne bamunaanika ne bw'aba muzibe nga wa Nuupu akugamba nti omusajja oyo asinga ono alikosa kitoleko omusajja oyo alina omutima mulungi aweeredde abaana atukoledde bino akola biki naye akalulu baakamumma naye kati bw'ogendayo bafukamira era ng'oggyeko biri so mugenda kukola ki mu campaign kakati kye tugenda okukola okusooka kwe kujjukiza abantu meetings zino zirabye endowooza enkuŋŋaana nga zijjudde abantu bwe bati abantu okubategeeza nti bannaye buli lwe muba mwakola ensobi temugiddamu kubanga abamu bababuuza nga tugenzeeyo mu meetings ezo tibannanga obuzibu buli ki kati bwe mwakyusaako katugeze Luweero baakyusa ne chairman Luweero si 5 mwami Kibirango council wa Nuupu naye kati batukaabirira okukamala singa abamu baatusabanga tusaba nti okulonda kutandike kati ne tubagamba sayiko ya myaka ejja kubeera emeka kubanga district yonna twagibakwasa kati bakirabyeko
tekyali ssuubire balina mu kulonda kwa 2026 nti omanyi bwe tunajja kakale tugenda kuleetayo gavumenti empya bagirabye gavumenti yaabwe nebyebakoledde n'omusajja wattu gwe bakiina ono honorable Kyagulanyi his excellency the president mu nsawo ye temuvaamu nakantu kagenda kukola mirimu gya kintu bakiina mukiine his excellency ebyo nakugamba nti Uganda olemwa omwana wa P1 ombuuza president of Uganda Museveni n'osanga essajja ekkulu liina ne diguli namugamba nti ate Kyagulanyi ebyo ne bibeeraawo kakati n'olwekyo kyali okumaliza nakyo kiriwo ekiti nti mu deliberate campaign yaffe eno twagala okuzuukusa abantu baffe bonna tuwulirize nabo ki kye bagamba bw'wabaawo ensobi ze bagamba nti mulindwa bw'oba gw'obadde mu constituency eno gw'obadde ekizibu nabyo tubiwulirize tugenda okutuuka mu biseera by'akalulu nga tweterezeza abale ng'ompa omuzindaalo toyagala kutunulira ku kyabuweereza again nti eyo si ensonga internal bickering kyekyali ekizibu. I know I've had some people abaga nti obuweereza obubi gavumenti ya NRM bwetakoze oba byetakoze mu Buganda yemu ku nsonga lwaki okuganja kugenze kukendeera and indeed nange ng'omuntu ayino ebimu ku bifo mu Buganda wono n'eruwero gye mwalwanira mwemulindwa abantu nga bakyanywa amazzi n'ente mu kidiba kyekimu n'ebisolo after 40 years nga muli mu bukulembeze bw'eggwanga. Njagala ombuulireko wa exactly nkitegeere bulungi. Nva Ngoma Nakaseke ekitundu ky'abalunzi. Yes. Okay. Kakati ekitundu ky'abalunzi abamu bateeka ente mu mazzi mu bukyamu. In a town council? Ente nejja n'erinnya wano? Naye kye njagala nkutegeeze sigambye nti service delivery totally rule it out. Kati njala kugerezaako ng'eruweero tuyina ensonga ssemasonga 5 ze twateeka mu ddiiro. President yakakolako 3 okuva akalulu kagwa gavumenti ezikoze. Ziriwa? Twasaba ensonga 5 tumugamba nti Your Excellency tulabyeko ebitebe bya district ebizimbiddwa naye wano walwanira kiri kitya. Twagala ekitebe kya district naffe kitujjamu nga bannakazadde ba gavumenti block eri ku kalina yakuna bagitwala gavumenti egizimba. Ne tumugamba nti President tetulina ddwaliro hospital eddwaliro lye tulina liri Nakaseke ate eddwaliro eryokubiri liri mu Barracks Ebombo ne bakuza Luweero Health Center for kati hospital with all facilities eyo ne tukifuna. Ne tumugamba nti President tulina ekizibu ekirala twagala municipalities 2 ye n'atugamba kuyinza n'okubaako eyokusatu. Ne tumugamba nti ffe tulabye municipality ng'ey'e Bugiri waliwo endala wano Ntungamo Koboko ne tumugamba nti zo bwe tuzitunuulira obulungi Luweero ejyamu okubeera municipality Wobulenzi ejyamu n'atugamba n'Ebombo tusobola ogiteekako ekyo kikyali mu pipeline. Ne tumugamba Your Excellency oluguudo lwe wavuga ne luyita Eggayaaza ne lukoma Ezirobwe twagala olutwale lubeeremu amakubo 2 erimu ligende ligwewo Obulenzi eddala ligende liyite mu Kikyusa ligende lugwe Kasana bali ku final gundi z'okukola ebintu ebyo. Nakyo mulimu ebimu ebikoleddwako nga ddala waaliwo ebizibu abantu bali balowooza naye era abo twagenda ate kunoonyereza mu bantu nga bye boogera ate si byebizibu ebyo bo bagamba nga bugambye ffe baatugambye awali manvuuli kuno bategedde manvuuli kyesobola okukola nekitasobola. Abale nnyo. Well, twegaddwako Honorable Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga mbaka wa Parliament akiikira abantu ba Nakawa East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu sobola tukwaniriza. Nyanziza nnyo. Well, Honorable Evans Kanyike ova Masaka. Masaka kye kimu ku bitundu mu ggwanga Mwami Museveni na NRM we yakola obubi ennyo. Bamulindwa bafungiza this time round baagala kweddiza Buganda. Do you see them succeed? Tekyekyakanike tukyagalira ddala. Ati agambye bwekyange bakyagalira ddala. Neeruli navuganya na mubaka wa Parliament Mulamba gwe navuganya ate nzisali mubaka wa Parliament. Bukoto East eyange bagiyita zifoolaba bwe ziba zikubaga ng'ozireetayo nga bazirya nga bakola ekituufu bakyokukola bakikola ki bakimanyi constituency twagiliberating 2011 tejja kuddayo mu NRM. Kakati but Mwamulindwa yakugamba nti temwagiwangula lw'amaanyi gammwe oba bo kubeera nti okuganja kukuva mu 2011 naye bokwerumaaluma mu kibiina kyabwe munda. Kakati abatulaba balina okumanya realities zetagisa zimanyibwe bulungi. Museveni yesimbawo Mwankole North mu 1980 ng'ali ku kaadi ya UPM ne yesimbawo ne Sam Kahamba Kuteesa. Museveni yali wa kusatu. Bwe yesimbawo ku kaadi ya UPM ebiseera ebyo
twakozesanga nkola yalinga ya parliamentary system. Kyova olaba owa DP Dr. Kawanga Ssemwogerere yagiye Busiro ne yeesimbawo, n'Obote n'agenda ne yeesimbawo owa UPC ewaabwe katonza ya Paachi eya leero district ya Paachi. Museveni n'agenda mu nsiko ng'akaluba kabbye naye nga kabbiddwa ka DP kubanga yatuuza ba kadde baffe omugenzi kati Dr. Kawanga Ssemwogerere ne banne n'abagamba bane batubbye n'abagamba ffe tukkiriza mu demokrasiya nga bana DP tetujja genda mu nsiko. Ye n'akwata olutalo n'agenda mu nsiko. Olutalo lw'ekiyeekera yayagala kulutandikira waabwe Ankole yali ku mpagi bbiri ez'ebyobufuzi, yali ya UPC tundu erimu tundu eddala nga ba DP. Ne bamugamba ffe bademocrat tetukkiriza mu ntalo bamuzeeyi byanyima n'aba UPC ate nga ba UPC of course bo baali bakutta obuyinza. Museveni ne bamugamba ffe twagala ntalo wano ewaffe, era najja ne bamugoba mu Ankole najja wano bitundu bya Buganda gy'oyinza okuyita Luweero Triangle omuli Kiboga, Luweero, Nakaseke ne district endala ezeetoolodde awo. Abantu abakunukkiriza akakadde baafa. Lumu mwakyazaako wano mukadde waffe Haji Nadduli, era emirundi mingi abadde ajja ayogera ku ndagaano z'Okasaka, era we yasembayo okukyala wano yayogera lwaki beegatta ku Museveni okuwakanya gavumenti y'Obote. N'agamba ffe yatusanga ffe nga tuli banyiivu mu kitundu ekyo eky'olukoola kubanga akalu kaffe baali bakabbye newankubadde abakulu abaali waggulu Ssemwogerere bo baali bagenze mu parliament era yali leader of opposition ebiseera ebyo. Mwayi Museveni abantu ne bamuwa reception ne bamwaniriza abantu ba Buganda ng'ewaabwe bamuganye mu Ankole gy'ava. Sijja kudda mu bigambo bya Sam Kuresa bye yayogera nga bali mu kalulu ebyo discussion ejja kuba ya lulala kubanga nabyo byali bingi. Naye kale tugambe gy'ava n'akola ki nga bamaze omuboola era nga bamugambye ffe waffe twagala olutalo najja mu bitundu bya Buganda ne bamwaniriza ne bamuwa buli kimu ekyali kyetaagisa. Mu Buddu gyenva olutalo olw'ekiyeeka lwali lugubye, meeting zaatuula ezirimu bakadde baffe bannaddiini abaali balaba obukulembeze obubi obw'Obote obulimu okutta abantu n'ebirala. Ne mubeeramu n'abakulembeze b'oyinza okuyita cultural leaders n'abataka ab'ekitundu. Era meeting emu yatula gye bayita Liberation Square e Masaka. Mwami Museveni ne bamuwa buli kimu ekyetaagisa akwate obuyinza. Emmwanyi ezaali mu Masaka Cooperative Union ne bazimuwa, ssente enkalu baazimuwa, emmotoka baazimuwa, ne bamuwa n'obuyambi bwonna nga n'ente zaateewa ezimu yali amaze ozirya. N'akwata obuyinza. Nze Museveni yagenda okuwamba nga sinnazaalibwa. Yawamba 1986 mu January 26, nze nazaalibwa omwaka ogwo mu November. Omuntu ne bw'abeera muzibi w'amaaso asobola okulaba nti emyaka 40 Mwami Museveni talina kyakoze. Mpulidde muganda wange ono Mulindwa abutaabutana n'ebigambo mutwamuwadde ensonga Ssemasonga 5. Bw'obanga abantu b'e Luweero bajjukira kati ku myaka 4 kakati mukulu kungu bino kulinganga kuba mulambo mpiso. Buganda tekyasobola kudda mu mikono gya NRM. Abantu ba Buganda baabuuka. Kubanga ekisookera ddala ojja kwebuuza nti ensonga Buganda kweyimiridde yo Mwami Museveni azimanyi. Naddala ensonga Ssemasonga ey'okubiri eya federo yogaba n'obuyinza mu nkola eya federo. Mwami Museveni abadde awangulawo wano nga n'ensonga ezo weziri weewaawo, naye obudde butuuka abadde ajja ati mbabakadde baffe ebbula. Kakati oba oliawo nga abali eno abazaana n'abaami ba Kabaka bo nga tebabimanyi baabimanya. Ekyokubiri, bw'otunuulira obulyazamaanya obuli mu bukulembeze bwe okutandikira ddala mu ngabana y'emirimu, baafulumya alipoota akakiiko ka Equal Opportunities Commission ng'emirimu gye gisinga obungi ebitundu
nga 6 ku 100 bigenda mu saidi emu ey'eggwanga. Wano we yalwanira bali nga bamubodde, wano bwe yajja wano ne bamwaniriza emirimu tagibawa. Tugende ebitongole ebisinga okusalirawo eggwanga, baani ababikulembera era baani abaana babalinayo emirimu. Kati abaana ba Buganda katono nnyo, abaana ba Buganda tobawadde emirimu oyagala bakuwagire. Abaana baffe abamaze ku university ne bafuna zi degree matendekero gonna ag'eggwanga, abaana abagenda mu nsi z'Abawarabu, abaana abasinga baana ba muziro, babasiba obukaya n'abatali basiraamu ne bagenda bakola obuddu ne bakomawo wano. Bw'aba akomyewo, bw'aba ekibumba tekiriimu, tima teguliimu, bakomyawo mayiti abamu nga bamaze okugongobala. Nga nfundikira na kano ate nga kakulu nnyo, kubanga eno debate ngazi nzikiriza nkozesa eddakiika 2 mbumbe. Obwavu ebitundu bya Buganda bw'olaba poverty indicators eziri mu bitundu bya Buganda, Buganda yesinga okubeera n'abantu abaavu ennyo b'oyinza okuyita abaavu mponga byoya. Ekirala gwe tunuulira kabinenti ye, kabinenti pulezidenti kitundu ky'eggwanga kyavaamu kimanyikiddwa, omumyuka we sipiika wa paalamenti, omumyuka we prime minister n'abamyuka be 3. Jangu mu paalamenti mwe tutuula. Mu paalamenti tuyinamu akakiiko kamu nga kakulembera waawano Sylvia Nayebare aka Trade and Tourism Parliamentary Committee. Abasigadde ba deputy tebaliwo ono za 3 oba 4. Ne mu paalamenti mwe tutuula okugaba obukiiko aba Buganda abatono be mwasobola okufunayo bwe mulaba nga balina kubeera ba deputy. Honorable Linus, NRM wa weesinziira wega nti well wano na wano bwe tusobola okwekwata nate Buganda neekoma mu mikono gyaffe. Mpozi mu appointment y'aba shadow minister omanyi mu opposition mulimu ababaka bangi nabo bava mu bitundu ebirala. Naye ng'osanga ne appointment ya shadow ministers oba bakulembeze ba committee nga wagambye nti NRM committee appointments Buganda baconsideringa just Honorable Nayebare. Now of course ne waabo olabira ddala nti hold on ne waabo olabira ddala nti appointments ziri based on ebitundu ebyalonda ekibiina ne waabo otegeeza mu NUP because appointment basically abasinga bava mu central. Ekyo tukiteeka ebbali. Tuli mu mission y'ababaka ba parliament aba Buganda okulaba nti Buganda edda eri NRM gavumenti bali mu kuba mulambo mpiso tegusobola kudda ngulu. No. Unfortunately timu yaffe y'ababaka batandise process eno late ng'obudde bukoze eki bugenze, naye nkimanyi bulungi nnyo tujja kufunayo competition ejja kubeera y'amaanyi. For example abantu nabo kati abalonzi nabo balabye nti luli balonda just manvuuli, tebategeera quality y'ababaka be bagenda kulonda. Kati n'abo abalonzi babeera disappointed because olabira ddala nti representation baali balina ssuubi mu babaka baabwe naye abasinga kati balaba just babakuba mu bituli. So ekyo nakyo kiweakeninga performance ya ababaka ba NUP be balonda oba opposition because olabira ddala ne ku flow ne representation waliwo ekibulamu. Then too fenga NRM tulina program ya PDM because PDM eri mu ggwanga lyonna. Kati president abadde atambula nga alambula enkola ya PDM. Yes. Kati the next movement egenda kubeera on next tour because ewaffe yamaze Bunyoro abantu ne bamwaniriza bulungi kati egenda kudda e Buganda. Of course wadda mu Buganda ajja kusisinkana abantu abeere ne rallies abantu babanyonyole nti okay tulese program eno bameka abafunyemu because government injectinzemu billions eziwerako. So ababaka ba NRM ne ba minister abali mu kutambula mu bitundu bya Buganda
of course balina omulimu omunene because nupu naye ekyalina amaanyi gaayo, so n'olwekyo balina okulabira ddala nti abantu babanyonyola lwaki performance teyaliyo luli kati ku luno tukomyewo twagala kuleeta nkola mpya okulaba nti tufuna representations. Honorable Kanyika akubulidde ezimu ku nsonga ezalowooza nti zaviirako Mwami Museveni NRM okukola obubi mu Buganda, omuli obwavu bwayogerako obukudde ejjembe mu bitundu bya Buganda, waliwo n'obutali bwenkanya mu kufuna ku national cake n'ebirala. Mu myaka gino olowooza bino bikoleddwako binaasobola okukyusa ekyo? No, obwavu bwo ne muggulu obwavu batugamba obwavu bwe buli in heaven ewa Katonda naye obwavu bukyaliwo. Yesu yajja wano n'agezaako okumatiza abantu bave mu bwavu naye nemulema. So bw'olaba mu bitundu bya Uganda kati Karamoja, Northern Uganda, West Nile obwavu bungi, so ekyo tekiba nsonga wemukomawo ne munyonyola abantu. President yalize program ya parish development model kulabira ddala nti abantu babajja mu bwavu, ne gospel ye gospel gyatuwa fo ekamodo just kulaba nti abantu bamanaginga ki how to okuva mu bwavu. Then ensonga ya appointments ezo, of course president appointments ye ebesinga ku bitundu ebyamulonda womwo. Kati Buganda tebamulonda nnyo, of course neyo cake teba ng'omu abantu ba Bunyoro oba abantu ba Eastern oba Northern abamuwa bakalulu mu percentage enene. So n'olwekyo ababaka baffe aba NRM mu Buganda bajja genda banyonyola abantu bakola explanation babakwane buto abantu balonde NRM then ekintu kitambule maaso mu bulungi. Well, Honorable Kaija, mu 2021 mu Buganda Mwami Kyagulanyi I think yafuna about 62% mu Buganda. Do you think that can easily be overturned mu 2026? Aneyanza nnyo njagala kutunula kintu kino mu bugazi. 40 years watugambye emyaka 4 mwegi 5 Museveni ngali mu Buganda kuva 81 ngali mu nsiko ngali mu Buganda. Njagala okusooka okutegeeza abawuliriza Mwami Museveni buli lwaba ajaguza tajaguza lunaku lwe yafuna kalulu, ajaguza olunaku lwe yawamba. Kikyetaaga okusinkinga mu mitwe gy'abantu ne bamanya kyekitegeeza. Era kyova mpuliriza bulungi kyembadde kyategeera nti baluge Mwami Mulindwa Gembo eno project yaba baka b'NRM oba abaaliko ababaka kati balaba ku lugiro lwa Mwami Museveni bagenze wala kakati bo bali mu kwerwanako nabo badde kubanga oba bamuwa akalulu batabakamuwa he gets his way najja n'atuuka wano. Bwe mpuliddemu Rogers ng'ayogera ensonga Sseonga badde ndowooza ayogereza Buganda naye ngenza okulaba nga azifunzize wabweruweero naye yali badde omukulu kyambuuziza yali badde gundi yali badde marking guide badde mbuuza gye baalwanira. Yes no kubanga baatuukira ddala enansana baali balwana mwatulaba tumalako no sero zabeerangawo mpaka manya amaka g'abantu nansana Wakisonga manyi ti mu nyumba ya gundi yalinga sero neno ki zalinga cells. Ziri ensonga ttaano tuliza zeetaaga okutegeera. Ensonga esooka Buganda gye twala ng'enkulu okukuuma Namulondo. Ensonga ey'okubiri okugabana obuyinza nga bayita mu ki federal government. Ensonga esatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Ensonga ey'okuna okukulaakulanya abantu ba Buganda n'ensonga ey'okutaano obumu n'obwegassi. Kweza ensonga ezo ettaano Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be bazituuseewa.
olwayo buli kyolaba bakola kati nga bodda ku kyettaka ekibba ettaka ekiri wano oyinza okukiraba walaba position ya Mwai Museveni nga Buganda n'Abaganda nga beekutte ku nsonga y'emmwanyi debate wagiraba naye badde baleeta budget eno supplementary budget sente ze baataddemu baziwadde Mwami Tugume gwe tamanyi nnyo byafaayo bye mu mmwanyi eza mmwanyi terimba saazirabyeko saalabye ku zeekasese n'ezeebugisu gye mmanyi emmwanyi gye ziri olwaleero obwavu obuli wano oyinza okubwewunya bw'otambula ne weetoola fe abatambula Mwami Mulindwa atambula lwakubanga omwogezi ye wa PR si munnamawulire ne wa PR yes alina okubaako bwabifunzafunza naye abuwulira Mwami n'akukwasa ku ssimu ye n'akulaga message ezisaba obuyambi zi scholarship mirimu simanya buyambi bulwadde n'agikwaza nga tukkirize tusumule essimu zaffe ffenna wano balenotiwa buli omu aleeta essimu ye olyoka olabe buli amala okubuuzaako oli otya ndi mulwadde neetaaga ki neetaaga buyambi Honorable Linus akugambye nti gavumenti ekulembera Mwai Museveni ereese enteekateeka ezigenda okuyamba okujja abantu mu bwavu agende ku PDM era president ali mu kutalaaga ggwanga ng'alondoola okulaba enkola yayo. Gonde omukyala gwe bayita Margaret Thatcher yagamba nti obukule yali ayogera ku politics mbwe eringa kubeera musajja oba mukazi bw'oba weetaaga kunnyonnyola omuntu nti ono mukazi tibanne ono mukazi then there is a problem. Enkulaakulana tebaginnyonnyola, enkulaakulana bagiraba. Jjo ku mukutu gwange wa Facebook nataddeko statement engamba teri nsi njavu wabula waliyo system eziremereddwa okugabanya ebyenkulaakulana. Eyo programu nabo bamanyi okutandika ddala ku ya Munnaluweero Kisamba Mugerwa. Twamala n'ebbanga ddene nga tuyogera ne muganda wange Rogers tuzima tuzitematema zonna neyo guna nayiko n'eddombo nga tujogera PDM ne mugamba ojja kugiraba olulanga temuddamu kujogerako ne nagimubuulira naye n'olwo ne muntu atunuye ensonyi teyina weegenda kola ki kutuuka teri nsi yali egaggawadde ng'abantu babuwa ssente mu nsawo. What you do yana alikuwa no 2017 2018 Dr. Suruma n'awandika article almost on what I said. Nega nti bw'oba oyagala okukulaakulanya ensi kwata sente banking sector giteke mbannansi. Nega kati wakwata sente zeetagisa okutandika banka n'ozifuula nnyingi teri azisobola kati banka zonna zaabagwira n'okwata interest rate eri waggulu eyo ina kusa interest rate ayagala sente neyeetambuza n'agenda mu banka si kukonkona Honorable Kanyike oddo yagala ku sente dino tubadde yagala ku sente oli bw'ojjanga omubuuzi teri agenda gaana sente era ojo babuuze iso economic desk yaye babuulire abantu abakimye sente zibazikozemu biki. So program eyo ng'endala era bwe lwatalekera okugaba sente abantu bagenda ate ne bagenda bazigattako tiimu gye bazisaako era nagamba Dombo tibwezisaako chairman w'NRM nosako simanya chairman w'Erusinga naye w'NRM neyo line up abantu bagenda kuziyita z'NRM bwe badde nga aba EC babuuza abantu afa basayininga PFF nga bakusanga nga wakima sente za BDM gwe wasayininga PFF nga tewasayininga sente za BDM tugenda kubanja kati oli n'akalabanga akasiimo ak'NRM era tebasuubira zisasula. Ologiza oyambuza sente tunasasula naye mugabo banaabaagala muzisasule mujja kuzisasula. So nti ekintu kibagamba nti Buganda kiri nti abakulembeze abamu kati abalaba nga bali wala waki yes bebagezaako okwerwanako okuinenga Mwai Museveni tabalowoozaako yali ku kampeyini ye ndala Mwai Museveni wano kakati nga era ku nsonga si masonga kakati eyo gaggawala neegaana ey'ettaka nze bulensaako NBS Kibataka oli yabbi ekyalo Kiramba wano ababba buli ajja okubba ettaka si musuubuzi Kanyike mbw asobola gundi Jeno Kanyike bw'ataba Jeno Kanyike ng'alina muganda we Jeno Mulindwa
kakati ng'okya nti nga buli omu alaba alina amaanyi ate gwe basuubira mbu yakuŋŋaanya sente zaabwe ate nga yajja obbacunya ennaku zino mbadde ndulaba esemba bule luli eyo lwaka batuleetako ne ku ofiisi babuuza ffe tetuli balooya bannaye mutuyambeko tusula na ku ttale kakati abo ng'ojja obagamba obakola ki obagala ettaka lyo ne likola ki ne lifa obumu n'okugatta abantu bwe kiba ekintu mu M7 kya perfectis kyakozeseza as a tool oba ekyuma ekimuyambako okusigala wano mu Uganda kutematema bantu sinajambya like okubaawulayawula ne mu ofiisi z'olaba osanga ne mu ofiisi za gavumenti ng'agikulira takulagana deputy natolo yababawudde yawudde bwatyo bwakikola kyakola amuwona asayino n'agimuwa kati n'agamba deputy mbwojja kukubira nze direct kaka n'atuuka wano mu Buganda najja n'abagamba muyina bano sima bano bamooli sima bano banyala nammwe njabbawa sima bano bakooki abantu abaali awamu ekyo takikoze wanooka akikoze n'awalala n'akikola mu madiini kakati bano abalina wano mu Buganda nga tulina ensonga ey'obumu n'okwegatta nga gwe ogikubye tosobola kugamba mbu ate kati temuba ku peegi emu olina kwewa maaki yo n'ogamba ku nsonga ezibaluma ntuuseewa mu ensonga z'okukuuma Namulombo Namulondo ntuuse wano okugaba n'obuyinza ntuuse wano okukuuma ettaka ntuuse wano okukulaakulanya ntuuse wano obwavu kati nga nsembayo just wano badde bagamba ekyamazzi mbadde ntambula Busukuma Busukuma tebagiteeka mu Nansana municipality yasembayo okufuna amazzi mu mulembe gwa Levizimbe yali kyamaani wa Mpigi ekitegeeza gavumenti eteekawo batayako budget ey'amazzi myaka egisuka 25 amasanyalaze olwaleero mulindi wakimanyi olwo oluguudo lwaffe olw'Enansana olwaleero kumpi kati buli wiiki toyinza kumala wiiki nga teri road shading ga bbeeyi nnene so nti okunyigiriza abantu bwe balimu kiba kizibu okunnyonnyola abantu nti kati NRM erabika egenda kutuwa essuubi omusajja aba yakukuba emyaka 35 n'onoba luyala okujja ewammwe nadda nakakasa nti akati mbw ateredde otebanga olina ekikyamu okukkiriza well honorable Balimwezo Mulindwa ayogeddeko ku bunafu bwammwe bwennyini abaalondebwa for example aba opposition abamu ku bali mu parliament bw'ageraageranyiza naga nti gyayitaayiteeyo bamuga nti wakiri ono eyaliko yali betta baano naaliyo do you think kino kigenda kukendeeza ku buwagizi bwammwe wetulaga ndowooza singa mbadde kumpi mbadde muwa byeyeetaaga naye olwokuba nti andi wala sijja kukikola ekyo naye kyabukuusa emyaka 4 Uganda tuli mu ddungu osoma Joshua 5:6 Abayisirayiri baamala mu ddungu emyaka 4 nga Katonda abawa ekibonerezo eky'obujeemu paka we yamala okumalawo bonna abaatandika kati Katonda gyatutwala mu myaka gino 4 nga tugenda gimaliriza tuli mu kwetooloola nga Katonda ayagala bonna abo abaatandika baggweewo alyoka atutwale mu nsi ensuubize bw'osomayo yali apevinga we fe new generation emyaka ejana mu ddungu nga tayagala basaza kyetuliko gavumenti eno abantu banyiivu nnyo eri gavumenti era nawe okimanyi nti mwami Museveni wa 86 paka 98 si omu n'ono tekyewusibwa waliwo okuganja ng'ate bwe tulindirira ebyogeddwako muganda wange Harold ensonga semasonga ezo zinaateekebwa mu nkola nga ne constitution emaze okuteekebwateekebwa naye byonna bwepo gwolowooza kiki bannayuganda naddala baganda ab'omu Buganda kye bandivuddeko okuwa
bamemba ba NRM akalulu ng'ebisuubirwamu byonna tebabifunyemu. Katugende ku nguudo nzija enguudo okimanyi bulungi nnyo nti enguudo zicontributinga bitundu 98 ku byentambula by'eggwanga. Era okimanyi bulungi nnyo nti Kampala yokka econtributinga ebitundu 72 ku sente ezidukanya eggwanga lino eziva mu ggwanga 72. Tunuulira enguudo za Kampala wezifaanana economic hub, ng'okimanyi bulungi nnyo nti okuzimba enguudo kidipendinga ku economic benefits connecting communities. Naye tulina enguudo eyo mu bitundu byeyo bandikako kasooli muwogo, naye nga balese enguudo z'omu kibuga mu Buganda zifatu nezonooneka. Tunuulira Kasasiro wawe yali assa abantu, mpulirayo nti Kasasiro yassa abantu Embarara luddawa. Kasasiro assa abantu b'omu Buganda nga tukimanyi bulungi nnyo nti Kasasiro Kasasiro nga takyalina mugaso. NRM esobola okweddiza Buganda mu 2020. Nkujjira lwaki tesobola otegera bulungi nnyo. Webanga enguudo Buganda tefunye enguudo zisobola kuyamba businesses zigenda maaso connecting abantu. Webanga Kasasiro atta abantu, webanga amasomero mu Buganda wano tulina police, one primary school, government primary school every parish. Nina parish jibayita Mutungo parish esinga ne districts obunene tena yosomero Mutungo jogere ko jovera Mutungo ebe bina Mutungo buna eri mubutabika tamanyira kumanya kitundu mwasula nze kikulembera mitwalo 10 tena de somero primary Nakawa erina abantu emitwalo 6 erina somero limu era secondary. Mutegera bulungi olesa PDM twagamba nti police etosobola kukola mu Buganda era ntuvaayo ne tukiwakanya ndozojjukira muganda wa parliament. Police etosobola kukola wano ogende woyita wano musira ajja kugamba nti abantu bebona bagwayo buli household yafuna milioni 10 kubanga ina parish ya makama 13 naye wano mu Buganda Mutungo parish erina abantu emitwalo 12 bajjamu abagenda okufuna parish modo 13,500 naye mu 13,500 bakawaka abantu 10 kati mbuulira ogenda abantu bagenda kwagalira wana ne parish modo tebazifunye. Wawulidde wano Mwami Museveni ng'akuza olunaku lwa baavudde ne bamugamba ffe parish modo tetumumanyi tetuzirabanga nako ziri mu banene omunene wabaayo n'omuntu eggulu gwayita afune wano mu Buganda kati banajagalira luddawa. Otegera bulungi nnyo Luweero gye balwanire mu lutalo Luweero okimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko baadde bagenda kulonkinga tourist gundi nga ya buwanga bw'abantu tewali luguudo lukoleddwa balonkinga buwanga bw'abantu. Ebyo bye bigenda okwagaza abantu NRM. Sebo njagala okubuulira ojja kukya emirimu luli naliko wano naawe n'okolera akantu akali akalungi nga njogera ku Opportunity Commission report yaliviiringa nti emirimu eminene ebitundu 48 ku buli 100 biri mu region emu. Bano gyebiri wotunuulira sente twali mu parliament muto wange ndozojjukira sente zebagabira abaana scholarships amira okusoma ku gundi State House gundi eyo abaana bonna bava luddawa bitundu bimu ntunga muluddawa kakati muna Uganda tuzaala abaana mu milioni 2 n'emitwalo 4 kakamalireko milioni 2 n'emitwalo 4 majority bava muno mu Buganda majority naye kwaba abaana abazaalibwa milioni 1 n'emitwalo 88 bakabatandika primary 1 oluvannyuma lw'emyaka 7 mitwalo 7 be batuula milioni 1 eri luddawa kyekyekyegenda okwagaza abantu bano nti bawambe badde mbawambe tugenda kuwumulamu ekyo kyakwewuusa katuwumulamu